Alright. Njala soka kubategeeza. Montagingire wano omukulu Fred Enanga omugezi wa police abere kuno. Njala montagingire eddwaliro Old Kampala banyiriro abere kuno. Njala montagingire Dr. Ruth Acheng mukama we Yoseti bahabura tabasira mutano wa Karekezi. Muhozi Kanyiruga babere ku video eno. Njagala Moses Salago manyi bebe kulu nyala abere ku video eno. Ne mukyala we Zuwena Kirema naye njala abere ku video eno. Njagala wasanya kalo Charles Peter Mayigaga mulenge njagala bere ku video eno bulungi nnyo kuba na information n'abala bangi. Okay, kati nga bulijjo nsooka kubeetolooza kokko mu kalowoozo n'ekigula lugi ne tukwata kugenda mu maaso video nga bw'olina okutambula. Ekigula lugi kyaliwo n'akalowoozo njala bigenda eri Yoseti bahabula tabasira mutano wa Karekezi. Mpozi mwenna abalina baganda bano mu ggwanga erya Buyindi embere eri mu Buyindi yefaananyirizaako n'ebadde Dubai oba n'eri Dubai. So mubangu ina muganda we yenanga ali mu Buyindi embeera eri mu Buyindi si nnungi nnyo. Njala mutagingira bonna abaana bali mu Buyindi mu bibuga bino wammanga abali Goa abali Kanataka gye tuyita Bangalore abali Mumbai mu capital city mwenna mbeta ku video kubanga na information ne banna mu bengere okuteeka ku lukomo wano musobole okwongera babuulira ensonga nga bwe zitambula mu kitundu ekyo. So mbagala mbere ku video eno kaddoza kantandike ne kalowoozo kaalero tulyoke tugende ku video era kansubire nti mwenna muli bulungi nnyo. Akalowoozo kaalero kano njala mukasale mukateeke ku mikutu gyonna katambule katuke wa Yoseti bahabula otabasira mutano wa Karekezi. Manya ayinza okuba nga kwali kuno naye nga njagala mukawule bulungi nnyo. Yoseti bahabula otabasira mutano wa Karekezi ensi yonna kati ekutegedde gwani kati wasigala kwebuzaabuza nakwekaza ng'omusazi w'obwayi ku kkubo naye ng'ekituufu okimanyi kiki ekiri. Ensonga zino tuludde ebbanga tuzoogera era ndowooza batandise ozitegeera bazitegeera okuggyako abo abatasobola kutegeera nsonga zino nazikukukamu nazeetegereza. Mu kalowoozo ka leero njagala kagenda eri Yoseri wepo n'ekigula lugi. Ffe nga ffe Abaganda ne Bannayuganda tulina engombe egamba nti okulwa ku nnyumba za landiro tekikufula mupangi tekikufula nnyinizo. Yoseri okulwa ku nnyumba za landiro tekikufula mu nnyinizo butyo n'okulwa mu Uganda tekikufula Munnayuganda. Ekyo njala kikutegeeza okulwa ku ntebe Bannayuganda nga wamba mpambe tekikufula mukulembeze waabwe. Yensonga lwaki ennaku zino okozesa ensimbi nnyingi nnyo okusirisa abantu okubatta n'obakwata so tekijja kukola buto nga batugamba nti okulwa ku nnyumba za landiro tekikufula mupangisa. Yoseri ne bw'onookola otya essaawa yonna egenda tuuka olina okugenda by all means. Gwe ne bw'onobeera mu Uganda n'ogiremerako essaawa yonna olina okugenda kubanga obukulembeze bwe buweddeko. Kino kivunulwa kitya? Kivunulwa nti gwe ne bw'ogaa nti ofuze emyaka gy'oyagala okufuga still emisango gy'okuvunaana mingi nnyo kubanga toli Munnayuganda. Ekyokubiri ogenza okola effujjo mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda ndira ng'effujjo likoze mu Bannayuganda naddala Abaganda n'otuuka okuvayo n'okinnambuka nti ekibuga Kampala tekiri mu Buganda tusirika era nakyo tekikulekera. Naye njala kubuuza musajja mukulu gwe mukwebuzaabuza n'okugezaako okulimba ensi nti gwosinga okutegera history wa Uganda ng'ate wajja nga Sero Ojjolukota kino tekikufuula mu ttaka. Ne bw'onowamba ettaka lya Buganda ne bw'onooligula olimalawo tekigenda kufuula Muganda era tekigenda kufuula mu ttaka wa Uganda oba Muganda. So ate lino ettaka lirina okuddira mu bannyiriro kubanga bino byonna byemukola twali tubirabyeko nti essaawa etuuka nga tosobola kudduka ali n'ekkoota y'ettaka oba ekitiyo kakaba akaveera kana akasukaali akalimu kilo 5 nga tosobola kudduka nalyo. So kati buli njagala kutegeeza bino byonna byemukola okuwamba amataka okutta abantu oga nti Kampala teri mu Buganda okukola buli kimu tekigenda bafula Bannayuganda kubanga mwenna famire yabwe muli bagwira era ekyo kimanyikiddwa bulungi. Kyenvudde nkugamba nti ekikulwisa mu Uganda mu kifo ky'okudde wammwe e Rwanda tekigenda kufula Munnayuganda okumba ettaka lya Buganda tekigenda kufula Muganda ate n'okuzimba ebizimbe mu Kampala tekigenda kufuula nti gwe nannyini Kampala era Kampala egenda sigala nga kibuga ky'Abaganda. Waliwo wenkugambira mu kalowoozo ka leero obadde n'obudde obumala Uganda yo ng'ensi ekuze kati eri myaka 6 bukyanga ebeerawo loza 6+ ne ku myaka 6 abakulembeze bonna bafuzeeko emyaka 20 gwofuze emyaka ogenda mwana kitegeeza nti gobadde n'enjawulo yennene nnyo ku bantu abo. Naye olw'okuba nti mulina ekizibu kimu mulina cow mentality olwadde bw'ente oba endowooza y'ente mulemedde okumanya mwalina enteekateeka nnene nnyo eyatusidana singa mwagala kusaanyawo Buganda wiiki mwe temulowooza nti Katonda ali mugezi nnyo okuba nti yateekawo abantu mu Buganda oba mu masekati ga Uganda nga balina entegera ya nkizo nnyo ku y'abantu abalala n'obugumiikiriza
otherwise singa oli osanze gwanga ddala nga lyokolamu effujjo lino wandibadde byobisiro mudda naye tetulina budde wakkulu wako kubanga buli ekibira n'entandikwa ate kibira n'enkomerekkero kati enfundikirayo tegenda kubeera nnungi wano njagala okutegeeza mubadde n'obudde bungi nnyo obukyankalanyiza Buganda obusaanyiza Buganda obulumiza Abaganda n'okukola buli kimu kati gwe mu myaka 4 tosobodde kuzimbayo wadde ke tuyita ka satellite city mu Uganda yonna naye era mukozesa engalabiza mu bukyamu n'obutategeera bwa mu bukyamu ne mwefuutika mu kibuga kyemmanyi nti ky'Abaganda kyemugenda obbalekawo kuba buli mukulembeze yafugako Uganda Abaganda yaleka mu Kampala n'abaleka mu Buganda n'agenda butyo naawe olw'okuba nti muyina endowooza enfunda mutulugunya Abaganda naye Abaganda mugenda baleka mu Kampala kubanga ekibuga kyawe tekigenda kufuuka kyammwe Banyarwanda ne muneetoola ne munazimba akedi ne muzimbamu n'amanya gamu ekibuga kigenda sigala nga kya Buganda ate nga kya Baganda ate nga kya Bannayuganda bonna bakuŋŋaanira so n'olw'ensonga eyo mwandibadde mwakoladde ebintu bino ne mmanya nti Buganda si yammwe n'ekibuga si kyammwe Kampala kya Baganda mwandibadde mwakosadde ensimbi ze mubbye ebbanga luna ne muzimba ekibuga ekirala gye mwaliyagadde ne muleka kutulugunyira kumanyira Baganda na Bannayuganda bawangalya mu Uganda kubanga ekibuga Kampala kya Baganda naye kitwalira wamu ne Bannayuganda bonna abakibeereddemu era bakizimbi abakifunyemu ensimbi mugezaako bagobamu mutekemu akawanga kamwaka Abanyarwanda mukijuza Abasomali Aba-Ethiopia Aba-Eritrea na buli kimu naye kijja sigala nga kyaki kya Baganda okugambira nti mu kalowoozo ka leero okulwa ku nnyumba za Land Road tekikufuula nnyinizo era osigala oli mpangisa mpaka ng'ozimbye eyo kekabadde akalowoozo ka leero kali ngenze ku Kigula Luggi era n'Ekigula Luggi kino njala kikutuulemu Ekigula Luggi kya leero kyakukujjukiza omanyi Bannayuganda twerabira nnyo nga naye muuli nti oli Sserojja okwota mu buufu obwo osinza nannyinimu entannama mu kujja mu ggwanga Uganda wajjanga omusajja omugwira era yajjanga anoonya obudamu bw'otyo bajjajjaffe ne boonona ensimbi zaabwe ne boonona obulamu bwabwe na buli kimu kye baalina okukingiriza okusobola okutuuka wooli bw'otyo bwe watuuka gy'otuuka n'obeekyusiriza bangi n'obassa ezira kumwa abalala n'obassa mu makomera ne batuuka okuwaŋŋanka olwa famire zaabwe olw'okutya nti gwe kennyini wabekola ki kubakozesa kuno kujjukizayo ssente tebaabula otobesala mutano akalekezi nti buli ky'opulaninga okwonoona Uganda n'okwonoona Obuganda kyonna tekigenda kukola kubanga gwe kennyini okola nsobi Ssebusiru njoka butta nnyinizo gwe ziri munda ne bulowooza nti zo zinaabeerawo zitya gy'okoma okutulugunya Bannayuganda n'okutulugunya Abaganda kitegeeza nti gwe kennyini weekuulidde akabazzi kugulu kubanga kiri nti Munnayuganda ye muntu gw'ojja okunyigiriza naye atajja kusanga ewantu wonna akulagireko bwereere bwe twogerera essaawa zino g'osazeewo otandika okuteralizinga Bannayuganda ng'obasiba obakwata obatulugunya n'okubatta naye ng'ate weerabidde nti essaawa yonna wandifuuka omuntu ayiggibwa nga bulijjo bwegga nti bw'ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akuzza nja kugamba nti eggwanga Buganda lyofutubaddeko lyotandise okuteekamu enseekeezi zeeyawuleko ng'oziwadde ebitiibwa okwagala okwawula mu Buganda kano njagala kakuzannyira okategeere nga sinagenda kana akatambi kengenda okuzanya kek'omukulu eyeeyawudde ku Buganda gwe bayita Kamuswaga yafunye amagye yafunye poliisi yafunye emmotoka ezimugoberera sigenda kuzanya ddoboozi lyako nida kazanya nga tekali mu ddoboozi mukawulire bulungi nnyo kuba njagala nnyo abantu bategere information gye mbawa yono Kamuswaga essaawa zino nga bw'afaanana okitegeera yoyo Kamuswaga gwazimbye mu Buganda kubanga ye ayisaawo ebikanziremu kabazanyira mu kategeere yoyo gwe bayita Museveni mu system ya divide and rule yoyo Kamuswaga ennaku zino ayina amagye ayina emmotoka ayina buli kimu ekimutambulirako kubanga ye Museveni yajja kwawula kyokka eyakwasa obuyinza musajja wattu ali mu taasulewo taakeese
olw'ensonga nti baamuwa obutwa musajja atwali mu mbeera mbi naye bano beyeeteddewo bekimpatiira y'ensonga lwaki bakola ebintu bino yoyo kamuswaga essaawa zino naye yafunye emmotoka eriko engabo alina amagye agamukulembera buli kimu sebo yoyo ku nkola ya Museveni ndoza mutegedde bulungi nnyo. Alright, ndoza mutegedde bulungi nnyo. Awo sigenda kuba tukyali mu kigula luggi. Kati yoseeri mu nkola eyo ey'okwawula mu bantu mu bawangwa n'ennono ne mu bitundu bya Uganda njala kujjukiza kintu kimu nti Buganda ng'eggwanga lyetongodde era lyasooka okufuna obwetwaze Uganda ne lyokeddako. Kino njala kikujjukiza gy'onookoma okuteekawo embeera ey'okwawula mu Buganda ng'ogijjako ebitundu bye yafuna ng'ebirwandiridde n'ebirala byakolebwa mu ndagaano ojja kuzzaayo Abaganda okubajjukiza nti Buganda ggwanga eryetongodde ku nsonga zino wammanga. Yasooka okufuna obwetwaze mu Uganda oluvannyuma neeyagala ekwasaganye Uganda endala zibeere wamu. Buganda erina eggwanga, Buganda erina abantu, erina oluyimba lwayo, erina bendeweera, erina omukulembeze. Ekyo kyokka kimala okuzzaawo eggwanga Buganda ng'eggwanga eryetongodde. Ng'amawanga amala ageetongodde agali mu bitundu ebirala by'ensi ekyokulaba ku lukalu lwa Africa nga South Africa lumu amawanga ageetongodde naye nga gali mu South Africa. Kino njagala kutegeeza Museveni wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mu enswaswa etayanula yireega engalabi mu bino by'okola okwawulako Kooki oyagala kwawulako Sese oyawuleko Kayonga oyawuleko n'eri abaluuli ffe kiba kituwa okutuzzaayo nti omusango gwaffe ogukyali e Lancaster mu Bungereza obulinzi ensimbi okugenda mu maaso Buganda okweyawula ku Uganda nakyo kyasoboka ate nga nakyo kijja kikola kubanga muwateeka Buganda esobola okwetongola nga tunakyo sobola dde gikola. Kati mbyokola byonna koza kamanyi nga koza n'owebbwa. Oweekitiibwa Hussein Kyanjo yavaayo n'agamba nedda bwe tubanga endagaano ezaakolebwa n'abazungu okuteekayo eggwanga Uganda nga Buganda yayinamu omukono ebitundu 8 ku buli kikome ziganye okutuukirizibwa ng'abantu ba Buganda battibwa Buganda esaanyizibwawo nga n'olukimba kikijjeeko nga n'essaawa zino omukulembeze w'ennono taakeese taasulewo. Omusango gwe Lancaster gukyaliyo nti Buganda ekyasobola okugenda solo oba nefuna independence kubanga lyali ggwanga eryetongodde mu Uganda lirina oluyimba lw'eggwanga lirina bendeweera lirina abantu lirina omukulembeze. Kati bino ebiwa ebyogenda ojjako oluwadde mu bijjako nejjukira nti Buganda bwefuna obwetwaze temulina kye mugenda kujjawa mujja kirekawo buli omwadde gye yava naddala mu basajja batuusi kimwerabidde omusango Lancaster gye guli gwetaaga ensimbi Buganda okufuuka independent kyegga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Ebintu bino byokulumya okulumya Abaganda okulumya Buganda tubiprofilinga kuba tugenda bikozesanga obujulizi mu profilinga omusango n'okuguzuukusa Buganda esobola okufuna obwetwaze naye nga si gye twandiyagadde kubanga Buganda yasalawo okwegatta mu ggwanga eyawalu naye tefunyeemu okuggyako mu bakulembeze bane byabufuzi abalese futtwa bbi n'okutta abantu okwagala okubamala mu Buganda ne mu Uganda nga mwagala okwekkusanga abantu. Nkujjukiza yose mu kigula kyaleero nti Uganda ggwanga naye Buganda lyali ggwanga eryetongodde nga likyasobola okuddayo. Ebintu byokola ebyokutta abasajja abakazi n'Abaganda n'okutta bannansi ba Uganda nga mwagala okweddiza ensi eno mu gifuule ey'abatuusi kijja kubaako ekikutuusa mu budde butono nnyo ng'ensi ekyakulaba. Kikibadde ekigula kyaleero nkifundikidde ngenze ku vidiyo yandeese. Montagingira abantu b'emibende bonna njala tandika ndowooza ne bannayuganda nzize ebbanga ddene nnyo nga mbagamba ebizibu ebiri mu malwaliro ga Uganda nga mulowooza nsaaga ne mbagamba nti gwe omusajja ali omukazi n'omusajja omukulu nga mulina famire ne mbagamba mwegendereze nnyo nga abakyala bwe bagenda muleeba ebizibu ebibatuukako ne mbagamba nti abantu mu Uganda gavumenti ya Museveni ne mutabani we odde ku lwaboogo bajjamu ensigo z'abantu ne bazibutunda nga mulowooza nsaaga. Olwaleero olunaku lwajjo omwogezi wa poliisi yavudde n'agamba nti omuvubuka nero yawe Elias Lukwago omusango bwawaabye bagenze okumala okukola final conclusion n'okunoonyereza investigations ng'omuvubuka yazaalibwa n'ensigo emu. Njala kubuuza mukulu Fred Enanga omuvubuka oyo bamuleeta ku Old Kampala Main Hospital ng'afunye accident ku boda. Is it so?
naye ne bamulwala omujjanjaba wayitawo ebbanga ttono nnyo omuvubuka ne yeesanga bamuggyemu ensigo ye bwe yafuna accident gwe ogamba nti ensigo yabuuka mu buusi neefuuka nti bamuzala n'emu the same statement gye mwakola omuwala eyava oba yava Saudi Arabia if I'm not mistaken ng'avuddeyo nga bamuggyemu ensigo ye the same enanga wavayo n'ogamba nga mukoze investigations nga family y'omuwala ebataddeko pressure ne mugamba the same statement omuwala yazalibwa n'ensigo emu kino mukifudde lunye kubanga tudiringa ne gavumenti y'abamafia okuvaayo okukola statement ne muggalawo musango kyemwandibadde mugamba nti kale omwana gwe baggyemu ensigo yakkiriziganyiza n'eddwaliro omusango komaawo kisawundinga bulungi nnyo naye kati kino mugenda kifuula nti kyalubeerera nti buli muntu anakomplainga nti bamuggyemu ensigo unknowingly mumujja akavangayo mugambe statement omuntu yazalibwa n'ensigo emu which it's a rare case nti kisoboka muntu kubanga yazalibwa n'ensigo emu abantu batono nnyo mu Uganda batono nnyo abo boga nti yazalibwa n'ensigo emu kati kino mukireeta okukimanyiza abantu kimusobola okuba public nga ati ono yazalibwa n'ensigo emu tekina kye kigenda kukola ne muggalawo case naye kijja kumala kutuuka ku famire zammwe buli muntu ajja kirozaako ng'omuntu wo muganda wo sengawo bakkojjaawo bamukoze ekintu kiki mukubanga ekiri atabala tekirya nasigadde waka so government officials mwegenze nga mukola statement abantu bakoowu nnyo bajja bakola ekikyamu enanga nkuvuddeko kati ndowooza ngenze ku baana b'e Dubai information itindaba njala mutangire bebbeku ne mukazi wezuwera na information wano nyingi nnyo ngenze ku baana b'e Dubai okusookera ddala njala kwebaza abaana mwenna abawangaalira mu ggwanga lya United Arab Emirates naddala abaana abadde mu detention center bambi mwebale nnyo omulimu gumwakoze ogw'ettendo kubanga ensi eno abantu amu bw'otabwemukula ow'ebbanga bw'otamwemukira tewebaka reason being nti tubadde ku social media kuno nga tuleekana ebbanga lyonna naye nga government officials tebafaayo gibadde gigenda kuyingira myezi 2 n'ekitundu bukyanga tukuba ebiranga ku social media abaana bali ku TikTok ne baga nti bannayuganda bayambibwe nga n'ennyonyi za Uganda Airlines zitudde ku kisaawe entebe tezikyalina mikukwate zikyakola ne tugamba gavumenti mujja abaana ba Uganda ensi ezisinga obungi ne zijjayo abaana baazo nga temufuddeeyo kati olw'okuba nti mwadde mwagala kubisa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalina series abaguze ticket mwe ne musalawo thereafter mukolagane gavumenti ya Dubai eyongezeyo time babalinde mbwe munafunye sene mugule ticket bana abaana bakoowu nnyo ekisooka mu myezi 2 n'ekitundu Dubai ambassador waayo oba ambassador wa Uganda mu Dubai mu Abu Dhabi gwe simanyi kibeddi wannume kibeddi obutaswala n'olyokoja after 2.5 months ojola baana bano nga gavumenti ekusindisa okole black oba buzeebuze nga mukola statements ezo abantu bandi appreciated ensonga eno bandi basanyukira ensonga eno kwe kugamba nti nze kibeddi wannume nzize ku gavumenti ya Uganda abaana mwenna mufulumu tugende ku kiseba tikke no wazze simanyi taata awunya mama awunya senga kojja awunya neiba simanyi neiba awunya mama ezo abaana sito tebagala ziwulira remember nabagamba nti omuntu okwemalako obusungu olina okwogera ekikuli ku mutima ngenda okuzanya ka video kontu akazanyira ku social media naye ebigambo birimu sibikozesa wano ate sagala kusula bisitera bwa bikozesa nero kuba nti abaana bano balaze obukambwe eri abakungu ba government abakuyo balimba njagala mukkirize ebigambo bino bizanye nga bisigana bikwata mukuba sobola editinga naye njagala banyabula basaba abantu abakulu n'abaana batabawulira video eno munansonyi olwaliro ka video kalina okukazanya nga bwe kali muwulire obukawa bw'abantu n'ebigambo bwogenda kuba bayinza okuba si birungi matuuga mubawuza video eno naye njagala mutegeera abantu level ki batuuse Museveni kwatuusizza abantu okuba nti abantu beekyayi batandika okwogera ebigambo binene ebitayisika mu kamwa so okusookera njala kusooka okwetondera abalabira video zange nammwe abaana batabazira nti ebigambo bino mugenda okulya mu video eno bigambo bannayuganda tebisobola kubikisa ku mpewo naye olw'obusungu abantu balina ku gavumenti ya Museveni ey'ekiyaaye y'ensonga lwaki bakoze okwogera ebigambo bino nga bagoba ambassador n'ekibinja kyekyali kizze okubabuzaabuza nga basuubiza okuba bagenda batwala so ngenda kabazanyira mwakala yedda naye ngenda kaddamu ne ebigambo ebirimu please si yange yabannayuganda abyogedde naye nga sandibizanyi olw'okuba nti binennemukko naye njala mbiwulirize tugende mu maaso bana abaana bavudde mu mbeera ne bayisa bubi ambassador n'ekibinja ekyagenzo nga bategedde bagenda balimba so mbasaba mu nsonyi olw'ekyo nga ngenda okuzanya video eno
All right. Video ebadde etandika nsose basaba kubetondera oli bigambo biri mu video eno olw'obukawufu bw'abaana sondoza kansubire mu nsonyi bigambo sibyange by'abana Uganda bali mu detention center e Dubai government byazo okubuzaabuza abaana bava mu mbeera ne boogera ebigambo bino so munansonyi wasiye tero okubeera enkola yakuzanya ebigambo bino nero okuba nti obukawufu bw'abaana bavudde mu mbeera ne boogera ebigambo ebyo so munansonyi wa bulungi nnyo olw'ebigambo ebyo kati katandike ekyatulese. Nenga sinatandika njalo kubaza mwenna bana Uganda naddala ba bloggers aba National Unity Platform n'abataddemu ensimbi okubaza omukulembeze n'akakiiko ka National Unity Platform n'abantu mwenna basonze ensimbi ku lw'abaana b'okuddayo mwe bali nnyo balire ddala omulimu ogwo era nsaba n'abantu abalala basigale nga bakola ekintu kyekimu tusobole okwejjira baganda baffe kubanga lwoya lwa munyindo olwekula wekka tetugenda kulinda bantu bano kubanga tebalina ssente. The fact is the fake government doesn't have even a single coin in treasury. That's why bakola ebintu bino. Ngade ministry ezimu kati budget ya quotas baziwa million 10 million 2 ngate mu parliament bazisa billion. So if the ministry is landing on 200 millions per quarter kitegeza nteina sente, so they don't have money to facilitate these people. So for banansi fetino okukola omulimu guno so njala kubaza mwenna abantu abasobodde okubanga bakola omulimu guno mwe bali nnyo balerera mwenna mwe balerera. All right, ntandise video olwali nakuza omwezi 19 omwezi ogw'ekumi mwaka 2022 njala mutangira n'omukulu Bebe Cool ali mu Muhoozi project. Wetwogeredde essaawa zino mwabatamanyi kintu kigenda maaso mu Uganda njala bagamba it is officially according to their master plan. Yo seriti bahabula tabasoma mtano wakati ensere tamzazede nsanga bisibe nanyine toilet baina plan nyingi nabanga nti baina ba strategist bali 20 basasula milioni 3 buli mwezi. Whatever is taking place in Uganda, these are the masterminders who must connect to plan each and every diversion, each and every project which is taking place in Uganda. So these 20 people, they are of Rwanda's origin. They are paid 30 million monthly to divert, to convert, and to confuse Ugandans, and all the projects that have been funded by Museveni to confuse people. So, but abantu balina program yawe already bamaze okukola kye tuyita survey n'okusampulingako what is coming. As we speak right now, omusajja gumula Museveni essaawa zino gumulaba yayiika dda Windows, yetaga Windows update which is too late. Nobody can update his Windows apart from to hand over power ku bana Uganda kubanga akimanyi pressure ina nyingi. And this is to remind you, nabagamba mafuta agali ebuliisa bagatandika dogasima era bali ku border between Busia Malabando za Monjuja bulungi nnyo. There are so many machines and tanks which are still coming to Uganda nga bazitwala buliisa okusima mafuta kubanga nage bunyoro bagasirisa kati security bali mu kusima mafuta gebuliisa ebire ebintu bingi kwa items nyingi zingira Uganda zita Malaba ne Busia era ku board mwa waliwo warehouses ziryawo ebintu bingi nnyo bataddeyo kanjira tandika bwenti waliwo kyemutamanyi kyajagala obbalaga right now. Yo seriti bahabulwa yakola kye tuyita testing obokasuka ejjinja mu kisakawo ekyekifaayo. One, yamanya nti 85% bana Uganda bamukoye politika tebakyamwagala either ina kukozesa mundu na kuwaayo ogaga bya Uganda byonna eri abazuma mafia batya njala bagamba 65% of Ugandan minerals zonna bazuba mafia bakomedde Museveni mu buyinza. So we don't have minerals in Uganda zonna zaagenda ekirala nabanga ne media yagigula nga tesobola mwogerako negatively bana mwogerako positively. Kati yasala wasooka aleete Muhoozi raga muteke mu public amutunde through birthdays nekigala people ne bamulaga tebamwagala. Kati right now njala batege bwemaze okusampulinga konti Muhoozi talina gyalaga bali balese omuseason night dancer lwaboga atunde biwowoolo lwaboga ate mufunyo when he comes to public to talk to the public ali mufunyo kyekigambo kye nabagamba wali nti bana abantu balina comment to the extent they have to use with these indigenous Ugandans to promote their businesses, to promote their political ideas, but themselves they can't even address the public. The only person in their family who can do that is Yoseri. Atena ye akola bintu bilyawo byakiyita mu lujja. He can't address the public wategere biki byayogera. So balegezaako kuleta Muhoozi nga tasobola kwogera. Ne baleta Odrek Lwabogo nava in public okwogera nga tasobola. But right now bali stuck. Whom to bring to contest right now? Bamanyi Kyagulanyi akyalina ffe bantu bamwagala nnyo. Kati kye bakoze njala kutegeeza ensi nti official campaign zatandise. Temugambo simanyi 2026 no official campaign zatandise abatannakitegera mwebake.
era njala tegeza bana Uganda naddala abaana b'enkyukakyuka nzira bagamba sidda mu kalulu ekyo nakibagamba nendo vuga ekintu kino mpaka nga tufunye change kati official campaign zatandise reason being wotogera muhozi project eyagwedda bagezako drivinga within ya kitawe kati bavuga muhozi agenda tambule gwanga lyonna okwetolola naye I'm here to inform the public namwe nabade banoonya where to get him right now is open to the public katabada bamunonya temuzu manye manye bagena mulo ochinga roda ntiyagera gene so you have a big chance okumufuna kuba badali mu hiding kagera tegeza mwe nabade banoonya omuntu ngaye muina chance mwana drive yagenda okola muhozi ngaye you have the open chance nzo body information balonchinze bagenda tambula counter wording alonchinga sme MK chairman mwe nabade bamunonya mu public muina chance open chance teri kuna check eyo mukizina kati oyo agenda tambula mu gwanga nga balonchinga chairman which chairman bavuga ekintu kino balabe kinatambula kitya kati wetwogerera bana basajja balina pressure kyovola bana bavudde ne bagamba balonchinze mu 7 2023 kubanga bakimanyi MK project ena jiraga baleeta ono nenga waliwo ekiyinza okujja essaawa yonna kyekiruwa campaign already ziri officially opened nzo mukirabi naye era abantu abalabiseko kulonchinga mu 7 bonna abasasudde ssente kuba tekyali muntu ayagala kulya kigali kibayita mu 7 tekyali muntu ayagala kulya kigali kibayita yero kati bali mu panic ebatuusiza luddawa uliriza batandise bwe bati ne Yoseri ayagala tambula countrywide naye atya kubanga bamunoonya bangi nabagamba nti wandikole ekintu okulumya omunoozi muyambe the moment you lay in power ng'okozesa omukono ogw'ekyuma n'abantu abali mu system batuka okwefuulira Museveni ekyo kimanyi wakozesa abantu abali mu previous government okuvunika government eziriko right now abantu abali mu system bakukowa these are the same people abagenda okukola kefujjo tunda kukola fujjo kanjira tegeza public nti wetogere sawa zino campaign zatandise dda okujonga temuna zitegeera zatandise dda naye temulekana na bano mubaleke temulekana nabo mubaleke batambule ekigenda okuba muyereka mugenda kitegeera kubanga bwoba onoonya omusota nga guli mu kituli teeka ye ekikomi ky'ekipiro bayiwayo amafuta gujja kuvaayo bokka kati essaawa zino ebintu bye tukola ku social media bitandise obbajjayo bokka nga bavaayo tubalaba gwe tulowooza nti bavudde mu bbanga ti balonkinze 2026 no already balaba pressure eri mbantu n'abantu desire gye balina okwagala change bakimanye kati mutambule abaagala badde babalinze naffe tujja bafunda ng'obudde bukyali kati ki ekigenda mu maaso ngenda bazza ku chairman project oba gye muyita muhozi project right now bagezako kola counter attack eri Robert Kyagulanyi center mu etya wano njagala bebe kulu ne mukazi wezuwa na kirema babereko banonyeza ngona ba artist ba Uganda okulamu omu artist yomu ayino omukyala ali equivalent ku Babi Itungo Kyagulanyi ne babulwa in terms of intelligence in terms of education levels abuze kati kibakoze kikino mugenda kutya baagala omuntu gwe banaafuna nga basobola omuteeka ku the same platform we bateeka Babi bwagenda ku international platforms na addressing a public ensine bendolu taliyo bagezako kuleeta ono Zali House of Plastic onayogeranga ejjembe linambaga oyo naalimo kuba si musego mulwadde bagezako kuleeta Zali House of Plastic simanya gyakole diversion n'agaana nekigaana nga tekisoboka teri jjembe lisobola gera ku international level lyogere politics tebisobola kati wuyaze mu kweyambula kubera muvubuka buto oyo n'abeeraawo ne bageza kuleeta abantu to ne bagaana kati kye baakoze kiikino era baga nti Katonda ate emyaka n'abaza entegetengo kati muwulire bulungi nnyo amawulire genfunye olunaku lwajjo gandaga nti Muhozi project epulaninga okuleeta Zuwe na Kirema akompitinge ne mukyala wa Robert Kyagulanyi center mu bayita Babi Itungo Kyagulanyi ku level zonna naye ekintu ekiriwo ekikyamu nti mukyala Zuwe na Kirema bambi ebyensoma bya Mungu biringa bya Joshua nga otwogerere sawa zino ensi badde temanyi kati kankabate mutegeere plan ya Muhozi project ngena kuzo mwezi 14 lwelunaku olwokutaano lwa wiiki eri gye tukubye mabega zabadde kuzo mwezi 14 omwezi ogw'e12 ku ssaawa 4 ez'okumakya amayinza byanga mbada Bwino wano muninde bwe Bwino wano tugende wait a minute
Wait a minute. Ku lunaku lwadde lwakutaano ku ssaawa 4 ku ssomero bayita Makerere Day and Evening School for Adults. It caters for those who never completed schooling at the any level up to A level. Essomero lino balita Mecca lisangibwa Makerere. Eno ye logo yayo n'engeri gye lifaananamu. Njala bagamba officially mu baana bali mu kukola ebibuuzo essaawa zino omukyala Zuwena Kirema bamuzizzayo ku ssomero asome era nga ali mu kukola ebibuuzo bya senior 4 right now as we speak. Sorry. Zuwena ali mu kukola ebibuuzo bya senior 4 nga bwe twogerera essaawa zino essomero lye lino wano. Kandi batere wandoza mulala tegeera bulungi. Essomero liro Zuwena kwali mu kukola senior 4 liryo. Essaawa zino ku Friday ku macha yali mu brief bamuleta bamukwese nga tebayagala nsetegeere eryo essomero lyaliko ali mu kukola ebibuuzo bya senior 4 nga ne kuluna ku Lwokutaano ku ssaawa nyizo ku macha yali mu briefing ey'abaana nga bagenda okukola ebigezo. Naye ekyo baakirese mu Hozi project nga tebayagala nsekimanye ne batamanya nti ffe buli wamu tulinawo drones tusobola obbalabisa eryo essomero mutegedde bulungi nnyo. So Zuwena bamuzizaayo akole senior 4 oluvannyuma akole senior 6 ave omufune bukosikoosa awo alyoka agende mbwajja competing ne Babi Itungo Kyagulanyi Center ekitasoboka. This is impossible. Buli kimu temwakibala. So ndoza mutegedde bulungi nnyo. Essomero mulitegedde bulungi nnyo. Essomero lino lisangibwa ku Sir Apollo Kagwa Road, Kampala. Email abagiyita mekauganda@yahoo.com. Njaga mbawene namba y'essimu mu kakasente olwo yatudde. Enamba y'essimu eri 0414535030 oba 0772 42 1059 lyessomero mukyala wa Bebe Kulu through Muhozi project kwagenze okutuulira ebibuuzo bya senior 4 aveeyo competing ne mukyala Babi Itungo Kyagulanyi through Muhozi project. Kati kambabuulire Abaganda tugamba nti akakyama amamera ne bw'okagolola akamenyeka bumenyesi. Kati Bebe Kulu Muhozi project wange ba driving crazy. Waliwo ebintu ebijjanga musobola okugamba kino kizze ne tugenda kikola. We can't contain it. Nobody can contain Robert Kyagulanyi Center. Nobody can contain Babi Itungo. In education level, muspokeni oba physically. Kabeero oyo mama biyovu tasobola ku competing na Babi. Ne baba mukwogera physical appearance buli kimu tasobola kati gwe sigenda kujirega nnyo naye mama ngenda kusaba ekigambo kimu. If it is true bakutadde mu project to go back to school ngojja competing na mukazi munono bambi nkusaba togenda kuswalira bwendo because of the small money. You can't compete with the Babi. Ojokola ebibuuzo nga weebisse olinga hajati kubanga n'okuja bakuletedde mu moto kulavudde mu motoka nga bakugiza bakubisse n'oyingira mu briefing zira briefing wazo n'odduka wakakola ndoza pepa zilinganga zizo. Tosobola competing na Babi mukyala Zuwena tuli waka musajja utakusiruwaza banga yayuka Windows nawe toyika Windows sigala woli. Bwanga bakutute kusoma bibyo please soma bibyo but never ever think that you are going to compete with the Babi. It is impossible. Kabereje nitasobola. Kaberani te speaker of parliament tasobola competing na Babi. It is impossible. Eyakusinza musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Do you copy that? So Muhozi project mweke nyini na nyini project smart chairman emoke tasobola kwogera wadde okumala eddakiika 3 nga wa speech nga atagisomye busomye. Ola n'ensome mulema. Oyo emoke wa mono Muhozi laga ne bamuwa speech eyeddakiika 10 nga asome tasobola gisoma. Kana mu muleta Zuwena atatule senior anadde ku level yogere ne Babi. Anadde ku level yogere ne Babi nga ne speaker parliament tasobola ku competing na Babi. Gemuita first lady Janet tasobola competing na Babi. Kati mugenda tukadde ku level egamba timugenda ko waliwo bintu byabalenga byawale mu biveeko. Yebo achimbata. Kati omuli mu nsi ngono ye prime minister. Wait a minute. Muninde okatuma mbalage prime minister nina mawulire mangi nnyo mugumiikirize bwe mbanga muri mu nsi
Physical activity is one way of keeping. You are aware that prevention is better. Oyo nga ye Prime Minister oyo. Physical activity oyo. Is one way of keeping. Oyo nga ye Prime Minister oyo. Play it again. Ono nga ye Prime Minister. You are aware that prevention is better than cure. Oyo. Physical activity is one way of keeping such a disease. Kati Prime Minister nazina amazina anga na kindi kisanja bayita na matimbo. Prime Minister, a full Prime Minister azina amazina ganna matimbo bine bisanja binna matimbo. Kati ngojjo mugeza ku babi. Mbumudayo kusoma akacha amera ne bokagola kamenyika bumenyisi kati mukyala na matimbo ono ye Prime Minister mwe na matimbo uno. Huyo. Na matimbo azina amazina alinga kisani huyo. Mu public. Physical activity is one way of keeping. Kati mwina Prime Minister nga yono. Muzaizu weno okusoma jako opitige mozi project mbukuba mugera mu platform ye mwaza a competing ne babi tungu. Ekyabalima kyali kyabalima mu kiveeko. Kubanga chairman nanyiri project ire yayika Windows. Gumuyita MK yayika Windows. 2 bolaba anko mutambula ko simanyoli Toyota. Simufere mu lwadde. Leta nze ire kibamanyi kimu kujja biwojjolo kunywa wala jina kubba golodi wa Uganda kyekyuka kibamanyi nothing else. If I may ask one question, have you ever heard anywhere Toyota addressing the public exceeding 2 minutes? Have you ever heard in Zaire addressing the public exceeding 5 minutes? Bibali dinge yibasime emokichi man. I'm just asking, have you ever heard or have you ever seen in Zaire leading a Mhozi project nga yogede mu public okumala eddakiika 5 nga yogede bogezi? Mentality kubanga they are lucky katonda tagaba byonna bwakuwa sente takuwa baana bwakuwa baana takuwa sente bwakuwa sente takuwa magezi mentality is the problem temwina kye musobola kola time is up for you muve mu gwanga mutuvire mu gwanga lyaffe so awuvudde wao nyenze ku kinalo zamutegedde bulungi bebe kulu otegedde wadde tuyagala nsetegeere nti mwina mukozi project mwala kuyisa muzuwena ade yasome aje a competing ne babi ekitasoboka that is impossible your project ya fudde ngenze maso kati njagala mukwata olupapula ne kala muwandike ebintu bino nabagambye mu video yasembe ku Sunday buli muntu woli sabisa sabasajja kabaka wa Buganda omusabira muteremo sala nti obulwadde embera y'obuntu obulwadde buwanisa amatanga mu kuwanika amatanga teri kintu kyonna kigenda maaso teri kyeboogera kati mu programu ya Museveni mulize bintu bino biri bisatu a planninga cabinet reshuffle okukyusa mu minister be aji planninga mwena bagambira recent nti ayagala kuddira no drunkard master amuoba vice president ndoza mu kijjukira bulungi ekirala baagala okuleta ekintu kyemutannateka kosira mu kirowoozo bulungi. What is taking place in Mubende right now? It's not all about Ebola, no. Ensonga ziringa satu, ensonga esooka. Mubende, Kasana and the other areas are rich in natural minerals, more especially gold. So Museveni olokumata ina sente, atinga bamanyira kubba. Bakozesa advantage ekirwadde kino ekitaliyo okugoba abantu ku mataka ate bobediza amataka ago. So Museveni recently yalina program yene ekikuba mu bituli kyetuyita ya concentration camps. Abatamayi concentration camps kati nga balese ekirwadde ekyo ne bakikuba ewantu ne babajjawo mwene babakuŋŋaanya ne babatwala mu bibangirizo babisaawo ne batekawo camp ne batekawo amatundubaali ne batekawo temporary toilets na buli kimu. Ngera abagwire ba refugee baberanga bavudde mu nsiza batu bana option okujjako bakos obateka mu kifo kimu kati ndi wano kulabula ebitundu Mubende Kasambya Kasanda enteekateeka ya Museveni eya concentration camp obago bakumatako kutwala amataka ago yaja activating ze yazem mugenda tandika okuwulira essaawa zino nga abantu bangi bakwatiddwa era wenjogera essaawa zino mu Mubende amakomera gajjudde bakutta abantu. Essaawa zino Mubende abantu abasinga omunyo bajjeko amataka gaabwe
Essaazi no mubende business zonna ziggaliddwa. Aba boda bonna basinga obungi boda bazibajjeeko. Essaawa zino Embende waliyo panda gaali. We twogera Embende waliyo kye tuyita fungua mulango. Byonna sigenda byogera kumwabira byeko kye tuyita fungua mulango amaje police SFC batambula lujji ku lujji nga bakoona ennyumba z'abantu nga basaba ssente ku kifuba atayina ssente nga bakukwata bakutikkako bakutwala mu kkomera. RDC ayawukanye ne DPC simanyi ne OCBC enkana ziri abali mu kubba bubbi. Kati njala bategeeza Buganda enteekateeka ya Museveni ey'okubafuula abagwira mu nsi yammwe Museveni yazzemu n'aligiri activating ey'okukwata Abaganda bateeke mu concentration camp bajjeko ku mataka. Era very soon mugenda kuwulira lockdown ngezzemu okuluma nga Ebola. Bapulaninga okutandika okufuna abantu abalwadde b'eseetiza bateeke mu bitundu bya Buganda bisinga obungi. Bayite Dr. Ruth Achenge n'ebitongole ebirala okonfaminga nti bino ebitundu birimu Ebola babateeke mu lockdown eri forced naye lockdown yene egenda okubeerawo erimu ebintu bibiri. Ekisooka bagenda kuteeka abantu mu concentration camp bajjeko amataka. Ekyokubiri mu kaseera kano bwe kati akaliwo tusabe nnyo Katonda empologoma ya Buganda Kabaka agisoose naye singa abeerawo ekibeerawo bayinza okukozesa lockdown eno okugibuja Uganda okugamba nti mulimu kirwadde kiri ne balangirira nti bizze bubi ekire ekiddugavu kikutta obwengula ne bateeka lockdown mu Buganda nga tewakyali muntu yenna asobola kutambula. Ebyo ebintu ebibiri ono apulaninga okukozesa lockdown eno okukola ekintu kiri kye mbagambye mukitegere bulungi nnyo. Essaawa zino mulaba wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli atambula awo nawo nzijawo kubanga nze first hand information mugiwulire bulungi nnyo ali mu kutambula naye nga balina ekikusike kye batambuza mu kye mutamanyi tubala bage mutaginge kati possibilities ziri bbiri. Concentration camps ez'okutwala Abaganda mu camp naddala mu Bubende Kasambya ne Kasanda n'ebitundu ebirala byonna bagenda kikola naye kati essaawa zino baagala kusooka ku kyetuta economic shutdown mu Buganda nga batandikidde mu Bende. Okumanya abasajja nabaga nti cow mentality is the problem and these people they don't think before they act. Tebalowooza nga bagenda okukola ekintu. Ensi zonna when you talk about something known as Ebola it's a deadly pandemic breakout nga n'omuzungu akiwulira adduka. But unfortunately mwabala muga nti mu Bubende wali Ebola. But resident bagamba nti no buno si bulwadde. If people start asking questions get to know that they don't trust the government. Reason being ongambo otya nti otaddewo kafyu wa kiro okutandika ku saa 12 mpaka ku saa 12 ez'okumakya. But even the authorities bokozesa batambula nongamba nti you've closed people's business including transport but transport omulala owamu akyatambula nongamba nti otaddewo kafyu nogana buli kimu noleka amasomero nga gasomesa. Who is fooling who if it is a pandemic breakout? Buli kimu kigenda mu total shutdown provided you have enough money power and enough food to supply to give to those people. But right now tetulina kye tuyita food reservoirs oba amaterekere gw'emmere bannayuganda singa abajja obuzibu osobola obbalisa tuzirina kuba ne mu covid kyakulema. How dare you put people under curfew and lockdown without providing them food and water? Noleka amasomero nga gali open. If there is Ebola kyandibadde total lockdown. Teri mbuzi etambula keberenko kukabere muntu nga bataddewo kye tuyita lockdown nga bataddewo ne martial law majege gakola gegalamula ngati ne amasomero basima ate fane enough. Abazadde abalina otola bana ku masomero bakozesa boda abala batambuza bigere mubakwata boda ne muzitwala ne muziteekayo. Information enjirina wano manze sikana nammwe sikayana nammwe. Alright, ntegeezeddwako nti wetwogerera essaawa zino buli muntu kati ayagala ekimutambuza ne gwe bambyeko pikipiki asasula wakati w'emitwalo 10
kwenda ku mukaaga zitwalibwa mu bank njala kubuuza when you implement curfew in such a situation or implementing a curfew against what will outbreak how dare you noga nti omuntu yenna agenda okukwatibwa ayina okusasula essente nga sasula mu bank njala soka kuzanya voice note eno yokka ndyoke ngende ku birala eno yino abakungu bangi nnyo mu gavumenti abalinda okuwaluka kw'ebirwadde nga bino nga bo bagenda kusimbako na kufunamu ssente n'agamba nti nze nga mulindwa ndi mwogezi wa NRM nalondebwako ku kakiiko aka task force akaayita kwakalwana COVID-19 nga nyina kugendayo okuggyayo amawulire okusaasaanya amawulire nga bwe ndi mwogezi wa NRM eri abantu naye kye nalaba nankokola ze baatukuba abasajja embaluka y'obulwadde abasinga abakungu mu gavumenti ya Uganda mu kibiina ekyakulembera kyakulemberamu ng'omwogezi yagamba abasajja bo baagala kuliyako buliizi ssente nebagamba mu puroguramu eno ganebula tebanatuggala ne bagamba nti enkwata ya ebintu by'Ebola ndaba erimu ekyejo ekiro sizanya kinene nnyo awo nvuddewo njala kuzanya kalala kuba mbakwata one by one wulira obuvuyo Kati ngobe ne bawadde obupapula mulina mwena wakati tujja kutandikira ku buno obuliko negative era obuliko negative obwo kubanga bebabadde basoose wali ku layini wali wuzukiraabadde nengambemu tuwandiseko aha ng'ono kakati ekiro tugenda zibagabira kiba kiri naye twagala ebiwandiiko bizogerako then nebikwogerako gwe ng'omuntu National ID for example. Chakulangerako naga muntu Waboda ya stage. Ya stage atafana. nzanya okatuna kubanjala mulize ebintu bino tugende mu kuba information members mwenna mwasuze mutya bannange ensonga yaffe egenda maaso mumanyi nti twawandiika ekiwandiiko kyaffe twengeejinze n'abakulu ensonga nambemu mu kiwandiiko kyaffe yali eyogera ku ngeri abantu gye baayisibwamu ekintu ky'okuwamba booda n'okuzita unconditionally nga tewali kakwa ebintu bingi nekye mbamanya ekirwadde ekyo scam bali mu kunoonya ssente zisasula ba government officials mu bitundu ebyo n'okusiba golodi wepono okuteeka lockdown mu Buganda yonna very soon bagenda teeka lockdown mu Buganda wonna mujja kuulira nti Masaka wabadde abalwadde bati MPG bw'obuliseyo abalwadde bati mugenda okuwulira nti Kayunga wabaliseyo abalwadde bati mugenda okuwulira Eruwero wabaliseyo abalwadde bati ekigenda okusukka kigende Entebbe Kampala ave yagambe total shutdown lockdown mu Buganda bayisewo kye baagala ekyo sigenda kirwako kangende ku nsonga endala alright ntandise bwenti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja manyi ku video kuno kuoli oba nagikusanzaayo mukama wo eyakwasa ddamula emyaka kati gikunukiriza okwera 10 bweddo obulamu bwe buli kizibu nnyo okumanya nti anaasobola okuwona okusinzira ku information gye nafunye endaga okusinzira ku sources zange kizibu nnyo empologoma ya Buganda okusukka mu mbeera mweri naye gwe
oli mu nteekateeka ya yoseeri ey'okuba nti mwafunye ssente okuva mu State House mutambuze enteekateeka ey'emmwanyi terimba eya Museveni across the country. Era nga buli kitundu ky'onoogendamu eky'eggwanga gavumenti ekuteeketeekedde abagenda okwaniriza ku nsimbi z'omuwomusolo nga mutambuza ekintu kye tuyita emmwanyi terimba. Nga bwavudde Ssese ng'omaze okutegeera nti mukama wo mulwadde muyi wayolekedde mu maserengeta ga Uganda. Eri nga banno bemukola emirimu gyegimu egy'ekifere mu ggwanga Mpuuga agenze mu Munyolo alese tannabuuza kabaka wa Buganda ali ku ki. Tewali yakoze press conference gw'oli mu kuzunga obadde mu Western Uganda ne bakwaniriza kusereza omuwaga wa musolo. So kandiwo gavana Uganda kyonna ekigenda maaso kye munaawulira nga kifudde mu Buganda temubuuza wani wakwata ne kimugenda kuddako. Museveni yasasula Mengo naddala abakungu baayo naddala Mayiga okutambuza project gye tuyita campaign nga kiri mirundi ebiri. 1 bagezaako okukendeeza amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bapromotinga Mayiga mu ngeri yonna esoboka akabingi amaanyi bakituyita okutrimming amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu countrywide. Kitya ono omwami atambuza project y'emmwanyi terimba mukimanyi temwanyi za Museveni. Buganda terina katale ka mmwanyi terina terekero lya mmwanyi ekyo nakibagamba buli mwakiteeke mu mutwe. Kati bamuwadde ssente atambuze project eno countrywide ng'era state ye mutegekera bane bagenda mu receiving abantu kikusereza mu omusolo ng'era akikola. Yabadde maserengeta ga Uganda era mwalabe bulungi nyengo mezivuga bamwandiza ku sente za Uganda kati agenda tambula eggwanga lyonna ku sente era mu mulinde bwaveeyo alina gyagenda otuuka agenda okutambula eggwanga bakikola mirundi ebiri. Atambuza project ya Museveni y'emmwanyi then akuba campaign indirectly nti bwana abamulese wali muntu abakuba bagenda tukola obukodyo bungi nnyo nti asobola okukendeza ku maanyi gakyabwe kuba musajja Muganda zes bintu bibiri byatambuza. Muve ku muntu yenna eyeeyita looya ate nga yita munnabyabufuzi yeyita munnamawulire babeera bayaaje ye musajja ekintu kyakola naye kusaasidde mukulu. Katonda bwayawa omuntu omukisa bayagumuwa wayina kyansi yo naye abantu bakutegeera nti wayina emivuyo gye wali okola era bagimanyi bulungi nnyo. Gwe ne booneebuzabuza ng'afukaanaaba ne booneesiga akazigo n'otambula mayiro ne mayiro ensi yakuzira era tolina kyogenda kukola. So njala tegeeza eggwanga embeera Ssaabasajja Kabaka yawanise amatengo yawanise embeera Ssaabasajja Kabaka mwali teyogerekeka. Speed lockdown gyetambulirako n'obuvuyo musabe nnyo byenjogera wano bireme kutuuka ng'ono omwami ali mu kutambuza project y'emmwanyi across the country kubanga ye system gye bamuwadde kati. Kino bakikola batya? Kino kye tuyita okudivertinga abantu okubajja ku mulamu okubuuza ye n'akolera ye abalaga nti he's working but while is avoiding something. Mayiga gavumenti emuwadde ssente atambuze project y'emmwanyi terimba countrywide naye nge emabega ayina ebizibu byalesseeyo byatayagala bimufeesinge kati mwabalaba abagoberera mugo omusajja ali mukola atambuza mmwanyi terimba simanya buli abana naye nge emabega ayina ekizibu kyalesseeyo kyatayagala abantu kutegeera nti kitambula kitya. Ne bwe kiba kiguddewo bajja gamba badde ku mirimu gya Bwakabaka ng'agitambuza njala kubuuza basajja ba Kabaka abakiise mu Bulange budget mugirina Buganda source of income ojijjawa era mu budget gye mwateekawo mwalimu bayiga okutambula eggwanga lyonna ng'agenda asomesa emmwanyi terimba oba Ssaabasajja Kabaka yavaayo olumu n'aga tugenda tandika project y'emmwanyi terimba. Njagala mukozese ku bwongo bwammwe kitono nnyo mukozese muyambise ku bwongo bwammwe musooke mulowooze. Buganda etasoloza musolo ono atambula ne convoy ya motoka almost motoka 6 ssente azijja ludda wa. Buganda etasoloza musolo era lwaki tasobola kuva n'ababuulira ensonga za Ssaabasajja Kabaka atuuse ludda wa. Kati ye atambula nga alinya bono gati ebizibu byewako biresewaka oli ku mulimu omala emirimu talina kyasobola bakolera okugjako babuzaabuza era nga bweri enkola y'abasajja bano ate baswala. Kanjala bagamba kyonna kyekiri ekituukawo mubeere nga mukimanyi nti ono omwami ali ku project ya kutambula ggwanga lyonna kusereza omusolo nga Museveni yayitaddemu ssente era ali mu kutambula agenda tambula. Yasookedde Ssese n'avaayo n'agenda mu maserengeta eno basajja n'abakazi abanyankole n'akola omulimu gwe gumu kati agenda kuddamu ateekinge ebitundu ebirala ng'akola omulimu gwe gumu. Awo tugenze mu maaso. Alright. Kyonna ekigenda mu Bende mukitegedde bulungi nnyo ensonga eziryo saagala zibaddiramu
buli kimwe kigenda maaso mu kitegedde nenja aramba gambe nti ebintu bigenda maaso mu gwanga byamaanyi nnyo mwino byekengera n'okuba nti mutandise okuba nti mutegera ensonga zino kati mbadde mukyali kweza ensonga waliwo baganda baffe abali mu gwanga erya buyindi abali mu bizibu byebimu ng'era bannyinaffe bye balimu ne baganda baffe abali mu gwanga erya UAE njagala nsooke nkubire abakyala bano n'abaana bababuulire ensonga zino tulyoke tugende mu maaso ngenda bawedda kika zigenda kubeera 3 zokka tulyoke tugende mu maaso mutegeere ensonga nga bwe zigenda mu maaso nekino mujja kyerabirako mwe kennyini abantu mutegeere ensi etambula etya kubanga mu ggwanga erya buyindi bakugamba welcome to the incredible India for Indians only. Hello kale nyabo nawe jebale kale kamale tu okufunayo mikwano gyange wano ndowooza nziremu okukubira naye anti obudde nnabutono nnyo abantu babalinze bali ku live kuno baagala kumanya nsonga zammwe osobola ozikwasaganya wekka oba kubanga obudde tulina butono kanfune munnange kubanga naye abadde yakwambuuza kati nti onkubidde ne mugaa tannankubira bikaali bize kati lindamu katono mu ddakiika mmeka nga 5 kansembere waali kati tambula nga bw'oyogera bannange lwemaaliwa. Alright. Ndowooza badde bakyalina bye batukwatiriza naye nga njala bategeeza nti bannayuganda bali mu ggwanga erya India era nsaba minisita ow'ekisiikirize akola ku nsonga za Uganda ebweru Honorable Nkunyingi Muwada otuyambeko ogende ku embassy ya India mu Kampala side ze Kolo otutekeyo complain nti bannayuganda bali mu ggwanga erya India bayisibwa bubi mu ngeri embi ennyo. Bannayuganda basinga kubeera mu kibuga Mumbai babeera mu kibuga kye bayita Goa abalala babeera mu kibuga kye bayita Karnataka oba kye bayita Bengaluru. Abaana bano kati basinga obungi ennamba esola ku street bagoba mayumba tu bali mu makomera nga nekibasigaye tebakimanyi bakubibwa naye nga ne gye basula tebasobola bawa mmere naye nga ate abayimbi bali mu ggwanga Uganda bali mu kweyagala bali mu n'amataka balina kyokka nga India baga welcome to the incredible India for Indian is only naye nga ate omuddugavu tebakukkiriza kweyagalira mu ggwanga lye kyokka bali mu ggwanga beeyagala kati bannyinaffe ne baganda ffe bali mu ggwanga lya India abasinga bali mu kibuga Bangalore kye tuyita Karnataka bali mu kibuga Mumbai bali mu kibuga kye bayita Goa bagobeddwa mayumba enamba esinga eri makomera reason being nti balina bonga bo ebintu byemulugunya bingi nnyo naye sijja kugamba nti nawe batuufu naye sooka ompulirize bulungi nnyo ensonga z'abaana abakyala. Hello. I'm loud. I'm loud. Yeah. Jabale ko sebo. Kale lawo ndayo jeba ko lyabo. Kale sebo. Kati enseba wuliriza mu nyumye mbozi ya mu dakiika mukago ba 10 tuve wantu gende. Kati tuli eno India tubadde tusaba buyambi abaana bali mukomera babakwata fe abali ebweru wano wenjogerera tuliko abaana 5 abalala bonna batidde okujja wano lwakutukwata naffe wano we tuli ku bunkenke batukwatira bwerere batuwa mayumba tusula mu nsiko tutuyina kyakulya tusaba buyambi kuba tuli bubi mukomera mulimu abaana bisatu be bakwata tebaagala bata tubadde tusaba ku buyambi mutuyambe ensonga ki lwaki bamama mayumba lwaki babakwata titumanyi babagamba tebaagala kulaba wano muddugavu wadde omwana oba omukwatise talina mpapula luli babadde babakwata sibalina mpapula ne babakkiriza ne badda ewaka essaawa abaana babasiba baliyo bakamala emyaka 2 kati ne mu January bakwata abaana paka leero babagamba basiba bulamu bwabwe bwonna tebalina kye bakola ne bwogenda ku dduuka kugula kyakulya bakugoba abayindi bali mu nsi yaffe balina emirembe n'abali eno nabona nobwoba oyagala kintu kukigula ku dduuka bakikuma ne bakuvuma ne bakuvuma bubi batukuba basirikale batukuba emiggo ne mu nsiko wetubadde twekwese batulumbyeyo era twadduseeyo nsonga ki zebabawa tebatugamba kintu kyonna batugamba mbu tebaagala muddugavu mbu tugenda bamalamu mwenna abaddugavu buli omwadde mu nsi ye kyokka bali mu nsi yaffe bali bulungi
kati tusaba abantu bani abasinga okufuna ebizibu mwagenda India kukola na kusoma bizibu ki mwasanga byabajja mu masomero oba bizibu ki bimusangira ddala abantu bategeere kubanga bajja babuuza India mwatuukayo mutya Kulira abaana bajja India wano balwawo abantu batomeza abaana nga goli balimba wano waliwo emirimu balimba nti balina emirimu babasobola okukola ne babalimba mbu balina amaomanyi we batomeza abantu b'e Kampala batomeza abaana n'amugamba nti biki abaana abamu bamala okusoma nga already bali mu overstay ne babeera wano kati nabo babakwata omanyi oluusi embeera neekuyitiramu mwana n'amala osoma nga talina kyakola nagakagenda ku street neeyiye nga womanyi ebya India byakweyiiya sente ne zikubula tensioni badduka ebikuubiro abaana bali makomera mu basirya myaka na myaka tebalina kyakulya babaza mukola bawomerera kwogera bakwata gwe bajjako essimu abaana bali makomera tebalina n'amasimu tebabawana kyasi yakuba mukwano gwange mbadde njagala ayogere nayo yaŋŋambye essimu kati ssaawa zino abasirikale basula munda mu bulumu mwe bali batandise okubaawula kati babaawula babadde babasiba goona wamu naye kati batandise okubaawula tetumanyi nakigenda mu maaso naffe abali ebweru batunoonya tetulina kyakukola tetulina ssente tetulina bwe tugenda kudduka tudde ewaffe kuba tetulina ssente tebatuwa kyakukola tebatuwa chance kati ensonga zino zibadde ebibuga ky'okusinga omuntu yandiyagadde ebibuga ki ebirimu bannayuganda basinze okusibwa era misango ki gye basibira bakusiba gundi bakusiba overstay kati bagamba mbu oba wamala emyaka 3 mu buyindi mu overstay bagenda kusiba emyaka 3 ogimale mu kkomera bamale bakudipotewalala nawo abaana babatugumya bakuba ffe tutubeerayo naye tuba tubiwulira era nsuubira bwe banaawulira abaana bonna bagenda kuvaayo ambasada mwamukubirako ambasada wa Uganda mu India mwamukubirako embassy yagamba ki embassy eno tetuyamba teyina kiretuyamba twabakubira batulimba olimba ddambo bagenda kujja tebajja ambasada amanya ge yaani bagamba mbu bamukyusa twamanya kati tetumumanyi yennyini newofuna enamba ne bwogikuba enamba tulina tubakubira akugamba okay tugenda kukyogerako tebasobola kujja abaana bonna batandise okugwa eddalu abaana babonaabona n'abalwalire babateeka mu kkomera obajja mukwano gwaffe muddago yagwa ddalu bamutadde mu kkomera bamunoseza abaana b'ebweru bamusibye yekka abaana tetumanyi bwe bali kati njagala oyo mukyala ayogera mu Lunyankole asooka ayogere mu Lunyankole message agisindikira abantu b'e Kampala amanyi Olunyankole bajjule then gwe ayogera Oluganda osebe mukyala ayogera mu Lunyankole yogera sindika message mu Lunyankole ite turukumuya India nitusaba obuyambi mutuyambe turuje kumuya abayindi baturukubindi benda kutuyita abaserikale kumuya nibatukwata bwira bwashesha tutwineho kulala tubakutuhereza amaziko kuzanjira omuntu akubinga ngo Africa no nitusaba obuyambi bambi mutuyambe abaana bali omubikome omukyome agowa alimu abaana 13 tebakulya bali okwemibabona abona babasivire emyaka n'emyaka tebakwenda kubalekula batayi bambi ntusaba obuyambi mutuyambe. Alright, tuyanziza kati gwe omukyala ayogera mu Luganda naawe sindi kubaka mu Luganda obuulira abantu ensi yonna bizibu ki emufacinga biki emwagala ensi ewulire then tunaddamu olulala bannange nze kyensaba bayambe bannaffe abali mu makomera kubanze bukyanzija wano kulira abaana bali mu makomera babakwata ogenda ku dduuka bakwata tusiba mayumba tusula mayumba tetusobola dufuluma nti oli foreign oli mu nsi nti India ogendeko ku beach owugeko tekisoboka buli bakusanga bakukwata abali mu ddwaliro babakwata abagudde edderu babakwata abalina empapula babakwata buli kimu nayina visa bamukwata ne bamugamba wazze kukola mulimu ki wazze kukola ki batugamba bunaku tugenda bamalamu abakazi abatuwa amayumba batugoba nti mune kibabaagala nomugaa ate ebyogera nti tetubaagala bannange bano abantu bagoba emisinde essaawa 2 ez'okumakya ng'oli ku street edduka 10 kubanga olabye abasirikale ebinuubulo fenna tudde enkwagula tulinga abajja okubba n'osiba omwana nti talina byogera n'omusiba ngo eyabye boda nti alina ojjiza
bannange mbabuulira abayindi balina empisa embi n'ogenda ku hotero ogule emmere ne bakugamba nti wano omuddugavu tatuulawo bannange India obonaabona zisanga nnaku ng'eri eno ate abakazi batomeza abaana tebabagamba kibagenda kukola olinza n'okumanyira ku airport ng'ebintu byonna babikwese buli we tulaba ayambadde uniform odduka bw'olaba ow'obulevu kati batulaga bulevu nti oyo nno musirikale nga mwekweka mubeera mu nsiko ssaawa 6 bannange tubonyeebonye kyokka bali waffe beetaaya embase teyambye baana bagudde eddalwa abaana balwadde abaana bakoze buli kimu omwana nabeera nga talina kimutaasa naye abaana bali mu kkomera singa babajja balina eza tiketi basogula tiketi naye bali eri bunaku babagamba bateeka mu kkomera osiba otya omwana kuva January omwaka nga gutandika paka kati agenda kuwoza atiyabbye eki tewali banaye babayambe tukabira bannaffe abali munda kuba naffe batunoonya tusiiba twekwesa tukwata amasimu tusiiba twekwese mu nsiko. Alright, kale obaka kasita butuuse nja baddira ku Sunday. Embeera ey'ekikanga kino sigamba nti bannayuganda bajagala wabula ereetebwa embeera ey'enfuga eyefuga bbi eyefujjo eyefutizi ey'obutaagaliza eri abatubaddeku nga si bannayuganda. Omusajja yali afuga eggwanga Uganda omugenzi Idi Amin Dada yayagala nnyo ensi ye yatugogoba abasajja bano n'agamba nti ayagala economic reforms mu nsi ye bannayuganda beyagalira mu nsi yaabwe ate bafune kye balina okwagala. Yagamba ndoose nga nina obbagoba okuzza Uganda engulu buli kye yakola yakikola ku mutima gwe era nga ayagala eggwanga lye. Mukazi we Sara Amin yamugambako olumu naye mwami tuwaki tetufuluma ngengeri gye batugoba waki tugenda mu Bank of Uganda tujjayo ensibi ntugenda nazo. Amin yamugamba, I'm very sorry my wife, I can't take that money because that money belongs to Uganda, that money doesn't belong to you. Era Amin yadduka ne mukyala we Sara Amin sede bazirike emabega. Ensonga lwaki Amin yagoba bantu awo mpisa ezo bano abaana bali mu kkaaba kye bali mu kimanyi liggwanga ndimanyi nalibeeramu baliyita the incredible Indians, India for Indians only. N'okufuna ennyumba osimba akaggo ate omuddugavu osigala muddugavu n'ekikwewunyisa balina kala 3 balina ey'abeeru boyinza okuza ti bazungu balina abali abeeruyeru n'abeerawo n'abaddugavu bakaddugala nga nze kati ate abaddugavu abo bakaddugala nga nze be bakyasinza ososola. Naye embeera eri mu nsi eyo mbi nnyo eri bannayuganda n'abaddugavu abalala. Ngenda kusaba mukama wange nkunyeje muwada nkusaba n'obuwombeefu nkutume ogende ku embassy ya India mu Kampala ekololo obategeeze nti bannayuganda bali e India bali makobera basibiddwa ku nsonga ezimu oba endala batubuli ekisibiza bannayuganda era banga basobola bannayuganda batike bakomewo wakaba bona baleme kubona abanira ku nsi eya Buyindi. Ate si Buyindi yokka ensi nyingi eziri mu kubonyabonya bannayuganda naye nga tebandiyagadde genda mu nsi ezo naye baba bagenze kunoonya kigule magala eddiba olw'ensonga ndi gavumenti gye tulina ey'abasiba n'omugoba tabali na Uganda tebaagala nsi yaffe tugibeeremu. Uganda yensi ku lukalu lwa Africa ezimu kuzina ebyobugagga ebisobola okuyimiza bannansi nga tetwetaze kola domone gwennusu mu nsi yonna kubanga buli kimu kisobola okubeezaawo eggwanga ne bannayuganda kibabeezaawo. Tulina amafuta, tulina golodi, tulina diamandi, tulina mabo, tulina obutonde, tulina abantu, tulina buli kimu. Naye olw'okuba nti bano abasajja tebaagaliza y'ensonga lwaki buli mwana anoonya ekituli waayita ayagala fuluma Uganda. Ne bamugamba nti waliwo goonya waliwo empologoma ku bizibu byalina alina okufuluma nene gye bagenda ne basanga ekizibu kyekimu gwe tugambira nti munnayuganda abonyeebonya alinga eyabbende ku mulumbe nga n'olumbe lwali lwa nnamwandu nga ne nnamwandu teyazaala. Lwaki abaana b'eggwanga abonaabona batyo nga balina okwaba obwe ensi etonnya amata ne zaabu mulwokuba mweyagalizanga abantu kasitaani kammwe akato kazuukulu wa mukazi ka Museveni bakagenda bakatwala mu Amerika okuzaala naye omwana n'otuuka okubanga ali mu ggwanga eggwira naye nga bannansi ab'eggwanga batulugunya bannayuganda bali mu nsi batambula ng'ensenene tebalina byogerako bakola bizinensi batambuza kabalagala batambuza ensenene batambuza sabbuuni nga n'omwana omuwa ennyumba eyindi yakifuuse kizibu. Amin wangaala wummula mirembe wasinga bangi abataayaaya nga zino embaata zaneti mbuzi kulembera eggwanga nga tosobola kumanya the only source of income kati gy'osigazizza is the Ugandan who vanished from Uganda and went for green pasture. Wandibadde obalondolwa buli wamu
That's why tulwana tufune peaceful transition of power tusobola okubatekulira ku nsonga zaffe. Right now as we speak no kwogera mwagala bana Uganda baleme kwogera. Mutisatisa bana ku social media mujigadde mutadde amateeka g'ekifere muti mwagala muntu ayogere. We shall speak until all cattle go back home. Tujja kwogera. Eyasigala okutya jasigala munda ya nnyina. Eyasigala ovumwa jasigala munda ya nnyina. Ffe tugenda kwogera mpaka kubanga tukoya akamanyira kasumagize eyalira. Bana Uganda babera mu kubonaabona ng'ensi yaabwe gye bagidduka mu bwati banakyakola. Omuzadde n'awerera omwana from nursery school up to the university na holding a master's PhD nga tanawe asobola kukola. Remember, each year passes, you can't gain what you have invested. Omuzadde na investing money sente ze natonera ettaka awerera omwana asobola omufuna kimugula amagala eddiba nga tasobola. Mwagala tukaabisa maziga ki? Kiki mwagala tugamba? Ensi mugigamba ki? Abaana bavudde Dubai on a private funded mission. Nembasiba ku kisaawe Entebbe nga mbamuza ani abasasulidde ticket. Lwaki mwavudde Dubai mwagere muto bombo clat. Gwe wotagudde akacupa ka Bino woto okawa omwana ave Dubai ate omutuuza ku kisaawe Entebbe mbuuza mbu yafunye ata ticket. What kind of nonsense is that? Bwe mba temukyasobola muve mu nsi yaffe mugitulekere kubanga mwatadde okutiisatiisa abantu. Nimuteka amateeka gatogera kuba temwagala bantu boogere. Bwe temwagala bantu bakole mukole ebintu abantu basobola okulabirako ddala. Bana Uganda bali mu India basinga obungi bagenda kukola na kusoma. Naye beesanga olw'enfuna entolo y'abazadde baabwe. Balemereddwa okuweerera abaana baabwe. Abaana basalawo ng'abantu abakulu okuyiiya basobole okwebeezaawo. Which is okay. As long as tasse muntu. Tabbye muntu. Kubanga n'abayindi bali mu kampala mu bakola kitegerekeka. Nze I don't blame anyone mu Uganda ali mu yonsi yonna nga ali mu koloba yine papola batalina. As long as tabbye oba tasse muntu. Ebisigadde Katonda yamanyi. Gwe n'owerera omwana okuva mu nasale nga alina diguli nga tasobola kukola talina mulimu gw'asobola kufuna. Ne gy'agenze temusobola mu protectingirayo. Tulina abayindi abaagala okufuna status ya citizenship mu Uganda naye ng'ate wabwe gye basibuka. Wulira bana Uganda bali mu kkaaba. And Museveni is willing to give Indian status in Uganda to be Ugandans among the tribes which are found in Uganda when Ugandans are suffering in India. And you stop us from talking. Mutu gatuleme kwogera. And the biggest number of people who are suffering, those are women. Nenga nawe ina Natasha. Tavanga mu public kwogera ku nsonga z'abawala. Tavanga yo. Oyina Daina tasobola kuva kwogera ku nsonga z'abawala banne. Oyina Patience tasobola ku addressinga public ku nsonga z'abawala kumala dakiika 10. Kuba Katonda doesn't give it all. Kuno kunsite kuli muntu asinga kusafaringa ku nsi kuno nga mukazi. Abasajja we can survive anywhere. Naye omukazi buli amulaba wamutunuulira amulamu ekintu ekirala. Ate nga amukira mu basajja nganze. Bannyabo ne baba nga balina kozesa advantage kozesa mibiri gyabo okusurvivinga. Ate basurvivingira kuffe. Wiki nti mbabikola tebabyagala. Nino kuba nti embere bakwatako ne basala bakozesa emibiri gyabo okufuna kye balina okwagala. Nenga si kye bandyagadde. Buli mwana ali ebula yandyagadde okubeera mu maka n'afumbirwa n'awerera abaana be n'azaala abaana. Because of the poor management temusobola kulabirira nsi ne banazi temusobola balabira abaana bali mu kusafaringa right now. Omuntu asinga okuwona ne balabira mukazi babalepinga babatta babakola ki. N'otunuulira ensinga oli oba oyagala obaluka ofune nga abasajja tebategeera kuwadde naye nga bazaala abaana ababuwala. Omwana w'omuntu ali mu Saudi Arabia akola 24 hours alinga balubu tevaako bajja kubagenda kwebaka. Omwana w'omuntu ali mu detention center okumala emyezi 4 e Dubai mu nsi erimu advanced than Uganda naye nga legamenti tesobola kumanya nti omwana ebbanga libadde ng'aweera ali mu Dubai abadde akola. When babuuza mu economic reforms zammwe zirirudda wa? What are the main income? What are the main economic income za Uganda nga teziriiwo? Kuba tetukyalina export, tetukyalina cash crops. The only export gye tulina ya labor
nende bali jiraze temusobola jimanaging ngate income kubanga buli mwezi ekitone Luna Uganda solo sindika senda sindika emitwalo 5 ekitone nnyo ne mujja ka emitwalo 10 kuba na Uganda bali Ulaya zisindika meka ne because muli disorganized Kyagulanyi avudde yakola kyasobola ate mulemesa ne musiba concert number ne mutamanya baba yita mwagenda e Dubai mu trade show eyaliyo ensine zisetinga ebintu bakola mu nsiza fun enough kamba buli ekino mu kitegere nti ensi yaffe enfu oyo musajja ne babbi banne baba wo modale Dubai baleta matagala to n'emiti emikalu ne bupakete bw'omwanyi bupakete bw'omwanyi bateekawo nga tebana kintu kiba displays ekirala kiva mu Uganda era president Woodbury bwe yajja n'atulaga bano balaba ngati Uganda this is what you only have yai ti mulete video nga makutumu yamala ku mudala gwa mudakika eweremu njagala video mugirete ku mutimba nga president wa Dubai oba omukulu afuga Dubai yamala ku mudala gwa Uganda dakika eziwere 2 kutuswaza buswaza kimwakola mwasetinga bana bawala nga bataka kuzina mazina maganda ye export gimuli nawo ngante musula n'abana bakyabanja matagala togokka gemwaleta n'emiti emikalu n'obupaketi bw'omwanyi mwaleta nga temulinawo kirala muze Dubai ku export kukola export expo mugenzi mu expo ne mutuswaza buli mwana alinya ku kisawo Entebbe n'ava waawo eyo yandibadde nga tax income ngira mulina omugoberera ali ludda wali seefu kuba buli mwezi asindika sente ndakyo nekyo balimu okutegeera kubanga you hate the Ugandans mumuli bagwira buli mwana yandibadde afuna visa awo yandibadde mu kuba mu ngalo kubanga buli mwezi agenda kuleeta sente e Kampala nilo okuba kawo mentality you hate them never fune bizibu you don't care ongambo kyo muyindi ali mu kutambuza chapati asika Rolex e Uganda mwagala bo status ya citizenship babera manga the tribe mu Uganda nga bada Uganda bali mu kabira mu gwanga lya India katuguna ngai makutumu tyalinya na kumudala kubanga yamanya you have nothing temulina chemulina nakanyinyi space gibali wadaka nyoka mu Uganda bakajja ku mail bali na katwale je bisembere kisaje kisembera kubanga you have nothing akanyunyika kunkumuka oba yingini mwateka muzaza gundi bulobu yingini mwateka muzaza tukutuku akanyunyina kukafa kali tumwina kimusobola kola ku nsinga kiteredde buli mwana ali Saudi Arabia ekitono nnyo buli mwezi munjako emitwalo 12 wali abana bagenda mu kakadde k'abaana oba mitwalo 5 gy'abaana zo sente meka abaana abali Dubai buli mwana ekitono nnyo munjako emitwalo 10 mu solo kusereza asindika as a tax income ne you don't care about them abaana abali Qatar abali Oman abali Luddawa ne buli nsi gye bali abantu bali mu Europe bali mu America sereza basindika Uganda in fact bana Uganda bali mu nseze e Bulaya mukole ki muri kintu ngojeko emisolo gisozo mu gwanga wakati ya revenue authority bana Uganda bali mu diaspora mukwate fo kya kubiri but they don't care about you nibogenda kusaba passport bagikuwa ku embassy za Uganda kubanga you nothing you can do mumuyine gwanga kati mwazze wano no sindiko na kalema simenda abasirikale bali wano bazze kusoma ekola training bade mu training munoza sikimanyi wasindise na kalema kujjo contract ngana abantu babala mbamanyi nasala wasigenda kusirika ebubanzika nabagambawo gwe kiri mu ogenda offense ngenda sigala nganjo gade mujja kuntisa kulwa bana Uganda let others keep quiet I will stay talking abalabo nabaja sirika mugenda bagula ngenda sigala nganjo gira mpaka ekyokufa nga bwe nabagamba nti mayiga yampita nuwa mawaggali ne nuwa mawaggali agenda ngenda kuzo mwezi 3 na mugongo namulambula mbajukira mujulizi njala yafuko mujulizi kati peri
ne bwe wakinga kibaddewo kizibubi ndisigala nga bwendi sirya mu nsi yange Lukwe sirina naagira enjiyita E binjiyita B ebisigadde sagala kumanya ndi immune mu kutiisibwa ebisigadde Katonda yankulembera kubanga yamanya amagenda gange n'amadda ebisigadde bya Museveni nawe ennaku z'obalambale tosobola kubala zange buli omu Katonda yambalira ennaku ze mulekerawo kutiisatiisa bannayuganda buli avaayo okwogera ne mujja mu inbox ne mbabuzaabuza kubanga temwagala bantu boogere ne munaateekawo amateeka gakola gatya tujja kwogera and we shall speak for those one who can't speak and we shall stand with those ones who are intimidated. We shall stand for those whom you intimidated, who fear to speak. We shall speak for them. However, black men, however, smite advantage, we shall remain strong until. Kubanga the moment okwata Sereza Museveni, one ensi ojiridemu Olukwe, two, ogenda kuluzinga credibility yo ate ogenda kuyika obwongo Windows zigenda kuyika otandika okulowooza nga ye ndoza bale ku media buli yasereza Museveni muchera buli yasereza Museveni yayika Windows bibogera tebikwatagana bonna basiwuufu tebakyategeerekeka balinga batali banna Uganda kulya sente nakwebuzabuza nga bafuka banaba the moment zino ze quality ng'omuntu alidde Sereza Museveni one esooka taddamu kutegeera nga ye 2 yebuzabuza nga afuka anaaba 3 bamugamba kulumba Kyagulanyi muvuma n'abalala bali mu struggle 4 aloozinga credibility 5 endowooza etandinga okuba ng'eyaba NRM 6 basiwuuka ne bafaananga ebiwemmemeku nga ne bwaba ayogera omuntu omulaba mu Windows omulaba mu bituli bw'omuntu nga mutakyategeera buli yali asereza zoza the qualities olabirako omuntu yali asereza Museveni okitegedde bulungi kati ffe basigala ku mulamwa tujja kwogera mpaka ne mwenaleeta blackmail simanyi propaganda simanyi against kumumala biseera tujja kwogera alright mukama 10 mpeera ekiro ekirungi mweraba